ogambye Chosen Beki tali manageable naye ate ffe bwe tulaba ba Amir ono omukulu yani Amir tumulaba nga ye manager. Amir si ye manager. Akola nga Kwa kisooka tebabeera bombi. Amir mukimulaba ffe ababeera emabega ffe abalaba ekituufu. Amir ayina iwe gy'abeera ne Beki ayina abeera buddo. Amir ajja naku nga bbiri n'akola ki n'agenda. Naye Amir basobola mukubira ku ssimu ye nga muwa omulimu. Kati bamukubira amuwa omulimu agusinika ku ssimu ya Beki ne boogerezeganya. Tamenejingako Beki. Naye asobola omuwabula. Kati ngola nti batadde oluyimba olupya ne bakola challenge kubanga nze ondaba nze yakwatanga essimu nga bakola challenge. Buli kimu kimanyi nakola challenge nga 10 ne bazitereka. Kati gwe wateekayo video omanyi bagikoze ku olwo. Ate bufumbo kinaawe twali bufumbo bwamu buli bufumbo sisobola kukira nje omwakyanga nayegoma bufumbo bwa Amir ne Beki. Yo mukyala nga yalina amakubo ge mangi. Ate Amir musajja mulungi era wa kitiibwa era wa ggonjebwa naye omukazi ye buzibu. Nti asobola okukera ku makya ne muvuga ne tugende Masaka ne mugaa agenze mu kyalo ewaabwe. Ninga tugenda kusula mu ambiance katulina nga tulinayo omulala. Ninga Amir amanyi nti tuli wa mulokole. Nankubira Amir nga sokombe ku Beki awo ne mpalapalanya awo n'enkizibaawo kituli. Mbadde mbiina. Ntugende nabugawa ne tusulayo kumala wiiki. Nga Amir yamanyi tuli Masaka kitegeera batwagenze kukola. Tugenzesanga mu bede. Bino byenjogera mbinako n'obukakafu. Kakati abadde akikola atya kuba public figure okumusanga n'omusajja omulala? Andi kiri bwe kiti tosobola kumutegeera. Ayambala bulungi masiki ye nagenda mu ambiance ntukuba ambiance tugende nabuga nga ayambadde masiki. Kati nze roja nza muyirawo mubiri. Kitegeera tosobola kumutegeera. Bikoma mu bbaala obeera oba wamu ne space omugaga ne Chosen Beki. Olwedde mba mumanyi asobola kukola konze mukwano. Kitegeera nga asobola kukola konze mukwano nga asobola kuvaayo kukola ki kola kino ne bwe kiti. Era Beki nze munyigira ku mutima ku bantu be yali nyigiddwa wano mu Uganda tiyali nyigidde roja tiyali ngobye ku mulimu kubanga nze namuyirawo mubiri tuvudde wala. Kitegeera bonna basanze Kampala. Kabere Amir amusanze Kampala. Kabere Amir amusanze wano Kampala. Kaberani amusanze wano Kampala. Kitegeera ne yali badde anyiga atya yali talina kunyiza linnya roja. Amir amuyinamu abaana bameka sofa? Aminamu bagamba 2 naye omwana asembayo. Amir kyemusaba amutwale ku DNA kyenyinza omugamba. Andi gulaza amakubo ono gayitamu. Nizo otavaayo kunyonyola kukubo lino naliri. Ninga amakubo weegali. Twogere ku ssaawa zino Amir akyali mu mbeera nnungi ne Chosen Beki? Baayawukana dda kyenyinza okukugamba. Kabe nkunyonyodde nti omukazi ekisooka omukazi asinga Amir kasente. Kati omuntu akusinga kasente osobola mumuwa amateeka. Ekibadde okimanyi? Yesu musobola okuba mumweyagala laavu oba omusajja ng'akwagala naye nti jjukira ali n'abayimbi. Kati nze mbadde mu by'abayimbi mbimanyi. Sobola kera nkyanga neegomba kufuna mukyala muyimbi tekisoboka. Kuba amanyi obukodyo bwe bakola. Mukazi agamba nti ali ku sha agenze ejjinja naye ng'omanyi gy'alaze nga roja amuvuza amututte entebe. Ekitegedde muvubuka muyita Kadiru era ayinza okubeera azze mu kifo kya Amir bwe twogerera naye wabagala okumanya amazima bagende betegereze nnyo vidiyo ze bakola. Ate nga lwaki ekisooka babeera aba sawa bina obanga tewali kukuba bifaananyi oba waliwo okukuba ebifaananyi babeera aba nobogende sawa ne budde osobola musangayo mu nnyumba. Ate nze nza kugamba amazima ati nze mbadde nabo ebbanga lyonna. Kadiru yansanga ku mulimo engeri gyali yeeyisaamu nga yakajja nali ngimanyi ne kakati engeri gye yeeyisaamu ngimanyi. Naye Kadiru ali so friendly eri Amir. Nedda ssebo ne vidiyo ezimu we ziri nga bali bonna byabaako eri emabega mu kusooka katanaakutegeera ono. Kitegedde katanaakummutegeera naye kati yamutegeera nagamba ono anjagalira omukazi. Kadiri Amir nga agamba Kadiru yaba nakitegeera kuba era yali abasanzeeko.
omanye kati njogera mazima Yeah. era ono ye wiino Okay. wegenda obbawa olwatuuka Amiri agenda e Buddo bali bafunamu butakkaanya naani ne mukyala we Becky. Becky Mm. akangendeko wa e Buddo ndabeko ki ku baana Mm. bwatuuka e Buddo asooka ayingira mu nnyumba jua waliwo gate kati yasanga waliwo omwana avuggula ebintu wabweru yayingira naye kitegedde omwana mukuyingira ne Amiri we yatuukira ne bayingira sigaa nti yakonkona ne bamuggulira nedda wayingira mu nnyumba asanga Becky atabula kacyayi asiise wali amagi Amiri agamba nga Becky alinga alina gwategekera agamba oba bibye yagenda obbirya waliwo mutabani we omukulu bamuyita Ether Yoyo Waroni. ono Yagende Waroni. ngamba Waloni ennaku ezo yali Masaka eyo yali yamulwaddemu ng'ali Masaka Okay. namugamba mutabani we Ether ng'agamba taata we Amiri taata anko Kadiru ali mu kisenge ko Kadiru ng'abuuza Omwana ng'ebyama byasa. ko Amiri abuuza okakasa nti nga Amiri agenda mu kisenge bwagenda mu kisenge asanga Ssenkagala akoze ki yeebase awujjaddeko amubuuza atandika ddi okubeera wano kati ono yagenda mu kisenge ono n'adduka Becky. n'adduka naye sya mbwezikoota atandika ddi okubeera wano Becky yeggalira. nawulirako dda nti obeera wano osula wano watandika ddi namuga afuluma nkwagala emirako n'obukakafu obusinga kwabo kati banavayo ne bagamba kiki bukakafu mbweyina They didn't fight. tebalwana Amiri teyalwana musajja Amiri wa kiwago ne teyalwana yamufulumya buki bufulumye nebbaga we ya kamera nagimukasuka nga fuluma okuddamu okulwana Rebecca neyekweka wa mu boys quarter kwa Amiri amutya anywa bulabe byonna anaali kugamba. nze Amiri nyini yabiŋŋamba ate n'abalala n'emikwano gyange ababeera ewaka Amiri ng'akwata essimu agikukubira. bulungi kwatwogera sana okulaga kyati ye kitegeera kati wekitiwe ekyali Then Amiri conclusion ye wakati onagadde Becky mutadde oba mukwogerezaganya ye yanaga nti kujjukira ye daire sije waliwo n'abaaliwo era ne bakosa Amiri kitegeera okuba nti saavaayo kujja mu mawulire naye nga waliwo era abaaliwo okuba temubimanyi kitegeera naye kati ku luno Amiri kyemmanyi wanaaba muntu nga atudde wansi n'alowooza tasobola kuddiŋŋana ne Rebecca. You said Becky has 4 kids. Alina abaana basatu. Buli mwana alina daddi we. Bana babiri kyeŋŋambye Amiri owookubiri amutwale ku DNA owookubiri waani owa Amiri amutwale ku DNA owookubiri wanakizuula nti wuwe ajja kuba wuwe sijaga nti si wuwe naye amutwale ku DNA. Roger, bino byonna omu ensi egenda kujajinga lulwo lwaki obyogera eri Kyuzeni Becky? Mbyogera lwa nsonga nnyingi era nja zigamba. Esooka Becky we yagaana okunjijjukira batya nti omuntu gwe nvudde naye ewala kinnamubeererawo ekyamaanyi aye nayagala nze nneme kusituka mbeere wansi owulira ekyo kisooka nti Becky yagaana okunjijjukira ne wenkoze naye ebadde agamba nti kale oba nfunye akakadde lojja kamuweeko $20 yagaana okukikola owulira. Ekyokubiri nze famire yange tisobola gigamba nti sirina ssente kuba mbeera ne serebu kuba serebu bamulaba investisementi ze baziraba kitegeera ye agenda mu maaso naye ate nze ndi wansi kitegeera mbagamba nti sirina ssente owulira. Ekyokusatu sirina famire kubanga nze ensonga sirina busobozi busobola kulabira famire yagenda lwebyo. Ekyokusatu nga seebaka nebeerawo tukoze show n'obeera nga tuweebase ate nga tofuna na ssente. Nze yamuleeta mu Niiki ebadde agamba noloja wa Luganda kitegeera netuba tukoonaganye tuba twalina okutula mu kumeza netukola ki netuteesa ekisooka tayagala kuteesa tubamuwabula era kino nkigamba Becky ewaabwe yasinga ssente ekikyamu tekiriiyo kyova olaba akola ensobi ennyingi atwali akola ki amuwabula. Becky olomuleko konsati y'abantu yabadde noemu